Kati mukatango tuukayo nga bwe nkugambye sister wange asembayo obuto gwe bayita Nnabagereka Edith yalwala ekizimba. Bwe yalwala ekizimba abeera ne taata waffe omuto naye nga jjajja wange omukazi si yamuzaala, jjajja wange omusajja yamuzaala mu mukazi oli omulala gwe nkugambye. Kakati ye sister wange ye yajja kati ono taata waffe omuto ye yali amanyi maama wabeera mu Katanga. Ye olwedde yali amanyiiwo. Kati we yamuleeta eno oba baali bagenda mulongoosa oba baali bagenda lamuza ddagala. Kati n'amuleetako awo maama we kuba ye olwedde yali amanyiwo neffe nga tetumanyiiyo. Kati we yamuleeta olaba ku maama we sister wange nina ennamba ye n'ankubira. Maama wo nno ali wano. Biki ndi wano kati ne maama n'amumpa. Nga mumanyi bw'ayogera ki mwana sitole ki baana bange mukuze mumbeerere munze gwe jjajja ngondabe baana bange nabalesuulawo naye nali saagala basuulawo embeera mwalaba kitammwe bye yampisanga biki n'ayogera bingi nagaa naye nze bampita Nababand bw'ona gyaneekamu egundi mu Katanga buuza Nababand. Ayinza okuba akozesa mafuta gokka enjaga taginywa mafuta alina waasula. Ate omuntu abeera ku street asoba nga alina waasula kuba naye we nabeera ku street toba na woosula webuzibidde. N'ekyokulya kizibu ayinza okuba alya na kkombo. Kyekombo ekkombo twaligulanga mu Kupa complex naye ekkombo kiringa bw'onaalaba emmere mu restaurant oli bw'ajja n'alya n'alekako naye siimuula bino bigundi bye byonna byonna buli omu afujjizaamu amalusu aliddeko n'alekako. Kati emmere leftovers ze bakollectinga mu kati bazikwata byonna nga bwe bibeera tebasosola mulimu amagumba biki ne balina ekintu kye babiteekamu ekiba kibuguma oba kiringa ki oven. Kati abaana b'oku street tugula era naligulanga mu Kupa complex. We mba nfunye ssente kuba lyalinga lya 5 oba 10 bakuteera mu kiveera ekiddugavu ojja nakyo lw'oba ofunye ssente ne bakuteeramu ekkombo oba tozirina oba ogenda lya buli mu kasasiro emmere gye basuddemuuko oba ogisanze. Walyako mu kasasiro? Sigumu oba ebiri. Waliwo n'emmere gye nalyako mu kasasiro natunuulira omuntu ng'ali mu kugirya mwena gye senta kuba mwe nasinga ng'obeera omuntu ng'alya nga mmanyi oba anampaako ng'enjala ennuma. Waliwo ne kyengenda okunyumiza ate kijja okwewuunya ng'enjala ennuma. Kakati we yagirya nagenda olaba aleseeko n'endowooza agenda kumpa n'asika ekikolondolwa n'awandamu n'asuula mu kasasiro. Kati nze bwe najja mu kasasiro ne ngira bwe nti ekikolondolwa n'enkisenda eno ne ndya wali awalungi. Ate by then waliwo ekizimbe kye bayita Royal Complex nabeeranga omwo wansi. Waliwo lwe namala ennaku 5 nga sirina kyendya nga tewali ebiseera ebyo nga owenja n'otafuna. Waliwo ebiseera wootuka n'owenja nga tofuna ng'owenja n'otafuna nga n'amaanyi gampeddemu nga ndwadde n'olwala. Nimmala ennaku 5 nga sirya nga nagwawo Royal Complex waliwo ekipipa kya kasasiro nga wengwa nfulumawo oluusi n'engwa wano ebweru n'enzirayo wansi. Ekufulu ogiggula otya nga nze nnyina ebisumuluzo? Nze ebiseera ebyo kuba oli yeyanjigiriza kyeyakuyigiriza kyeyangigiriza naffe tutaase abantu. Sijja gamba nti kufulu zonna ye yali alina engeri jaggula kufulu zonna naye nga bwe nti nze yali aŋŋambye ndi mutiitiizi sisobola n'atampa bukodyo bwe era nange nali saagala buyiga kuba nali saagala kubba nga si kyempulira era nabeeranga naawo neneenenya nga Mukama simanyi oba guno omuze gulinvaako. Kati nze yali yanjigiriza kufulu ya Solex era abaggazaawo kufulu za Solex ewaka temuyina kufulu oba temuggaddeewo kuba Solex kufulu wofuna omusumaali gwa inchi 6 nga munene muwanvu n'oguyingiza mu Solex munda n'okwata n'amaanyi n'obinula kanako kungulu kanafu kayiika buyiisi kati kiri ne kiyiika ekyomunda kano kabikkukako kiri ekyomunda ne kiyiika n'egwa. So gwe n'oweggulira nga nnyinimu. Kati nange bwentyo ne nnyingira. We nayingira kyamanya nti nno ki bakulaba asikaali yandabye oba ndaba ku kyenkola ne neekweka kumba ndabye n'akookinga emmundu n'oliwulira nga liyingirayo.
kati nenziruka paka ku gate ya energy center bweti nene kati we nayingira ku gate jukira nina okugulawo nayo nzigale nziruka yes andi mabega ajja akokinze ndi mu kizimbe sawanga 8 nasuzeemu nafunye nekweka ajja naye okumanya Katonda Bayibuli erina weetuukira negamba Yeremiya essula ya 4 Yeremiya essula esooka olunyiri lwa 4 nti yatumanya nga tetunazaalibwa na mu mbuto z'abannyaffe era yatuteekateeka okutuwaayo okubeera ensonga eri amawanga nze Katonda yali yammanya kuba oba osanga sandiwonyeewo naye simanyi na kintu gye kyava nenkozesa obwangu jukira ekizimbe bakiggala eri ebinyolo byonna kiba kiwanvu kiti simanyi na kumanya ninga bwe yayuza obuyuza kufuru bwenti n'ekijegere ekikwata olugundi n'enkisuula nze nenfuluma kati wenfulume nebweru wabeerawo abasirikale omusirikale omu najja nkuba engwala bw'ati kale ankwanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu Viki exclusive yonna gy'osinzidde mu bitundu by'eggwanga Uganda n'ebweru waalyo okutulaba n'okutuwuliriza kyokola ky'amaanyi nnyo ddala bweri nkola yange video nkusabye gimpereka like gwe mukwano gwange buli likinga video kijambako okubeera ng'ate information etambula ku misinde gy'amaanyi netuuka kuwose kino omwetaaga okugimanya n'okugiwuliriza mukadde asonga gwatanaba kubeera ng'otweyungako mu butongole nawe nkusabye subscribinga bw'oba omaze okusubscribinga kwata mukadde kajje mu kigambo personalize okantere mu kigambo all wegambira turn on that notification bell buli kimu ojja kubeera ng'ate okifuna bulungi nnyo nnyini ddala amanya bampita Viki kansubire nti muli bulungi abayisiraamu mwenna mbaagaliza Idi ennungi n'abatali bayisiraamu nammwe mbaagaliza olunaku olulungi olunaku olwaleero ndi n'omu ku bantu abagezezaako okubeera nga batunoonya era nga si mulala olwa stories zaffe zetuze tu breakinga ez'enjawulo nga muziteeka ku social media platforms ez'enjawulo omuvubuka ono agenda kubeera atweyanjulira amannya ge naye kyentegeddeko nti Muganda wa Sheebah anoonya maama we era azze ansaba okuva lwe yafunye kontakiti yange ng'ayagala mutwale musisinkanye ne maama we and of course Maama Sheebah mumumanyi yatugamba yenna ababanda era nga eri gye yali abeera yavaayo n'afuna awaka awalala gy'asobola okuba nga awangalira newankubadde ne waka gye twamuteeka gy'ali kuwangaalira waliwoko ebizibu ebyaguddewo bye ngenda okubeera nga mbategeezaako mu maaso awo but as of now munzikirize omuvubuka ono oba omulenzi ono atweyanjulire amannya go gwani Sheebah amanya nze Luboyera James muba mweddira ki tuba tweddira butiko olina emyaka emeka nze nina emyaka 23 kuba nazaalibwa 2000 esebo maama we yani maama wange amannya ge nga ye sigamanyi kuba taŋŋambangako mannya ge naye nawulirako nga baŋŋamba abamanyi nti yenna Mangu Doreen kyesimanyi oba kituufu naye baŋŋambako nti geego naye nga ye taŋŋambangako oba ye mannya ge kuba nayawukana naye nga nina emyaka 6 esebo ongambye oli Muganda wa Sheebah esebo like bamaze ebbanga ki ng'okimanyi nti oli Muganda wa Sheebah ebbanga lyemaze ddene bukyandoozera bukyannazaalibwa kuba nali mumanyi nti ye mukulu waffe ye first born waffe era ndowooza we twali ewaka nga tukyali bato gye twabeeranga eyo wansi kuba embeera teyali nnyangu nga mbeera si nnyangu ewaka kati ne basalawo omukadde bamuyambeko mukadde omusajja n'omukazi babayambeko ku mugugu kuba abaana baali bangi nga tuli bangi ng'ate obuvunaanyizibwa butono ffe ne tutwalibwa nze nanzirako omuto ne tutwalibwa e Bugerere ewalinga ewa taata waffe omuto oba mu famire endala ey'ekika kyaffe era eyo gye twakulira naye nga nze nali nkimanyi nti Sheebah oba mwe gwe muyita Sheebah nze gwe mmanyi nga Dorosi mukulu waffe yasooka ne kuddako omulenzi afa obudde buno yagwa mu mazzi ne kuddako anzirako
I mean gwenzirako gwe bayita Sekweyama Patrick, then nze nenzirako gwe bayita Luboyera James. Muli abaana bameka? Tuli abaana 7, mutaata omu, maama omu, ng'olese bano abalala be yazaala eno abasatu. Ayinayo abalala abasatu. Nawulira nga aboogerako era nange nali sikimanyi naye nakiraba ku social media ng'agamba. In fact omu nasooka ne mulaba lwe nagendayo nga temunnagenda kumuggyayo. Ne mulaba omu gwe bayita Ivo gwe batwala ku ssomero. Kakati waliwo ate abalala be nawulira ayogerako ku social media nti ayinayo ate abalala bameka, yazaala abaana 3 okuva we yava ewa kitaffe. Kati abo 2 be simanyi oba be sirabangako naye nga sofa mu kitaffe ffe tuli abaana 7 omu yafa. Sheebah ye mukulu. Sheebah ye mukulu, ne kuddako Kisuule, ne kuddako Sekweyama. Twagala otumenyera amannya gaabwe gonna kozi nti campaign yamwe nakwemanya. Essebo. Omukulu ye Doreen eddala sirimanyi. Bakumba. Bakumba eryo mbadde sirimanyi. Doreen Bakumba. Addako ye Kisuule Edward omulenzi. Ne kuddako omulenzi omulala ye Sekweyama Patrick. Ne kuddako nze gwe bayita Luboyera James Ndidde. Ne kuddako anzirako era omulenzi gwe bayita Mubuke Stephen Jackson. Ne kuddako asembayo obuto gwe bayita Nabagereka Edith. Sheebah tumanyi wali abana abalala babeera luddawa? Nja kutandika ne omukulu. Tusookere ku ggwe. Gwe obeera wa? Nze obudde buno wembeera Kamwokya. Okolayo ki Kamwokya? Kamwokya eyo before nga sinnajja Kamwokya nava Ntebe. Ate before nga sinnajja Ntebe nali Vumba gye bayita Luweero busiiko luve busiika ne Vumba. Kati engeri gye nakulira e Kampala ku street ate natuuka ekiseera ne nvaako ne nkowa street nenzira eka nenzirayo ewaffe. Tusooka eno nga ojja otya ku street? Nzija ntya ku street? Ogusookera ddala ovaawo okujja ku street? Ogusooka okujja ku street nga bwe nkunnyonnyodde ngenda kunnyonnyola story empanvu. Obudde tubulina. Weewaawo. Mu kusookera ddala ffe twazaalibwa, nze okuzaalibwa kwange nazaalibwa ku kkubo. Maama wange yali agenda okunzaala ono yennyini gwe mumanyi n'atasobola kutuuka nanzaalira ku kkubo we bayita e Kakoni ku kkubo. Kati we nazaalirwa ku kkubo n'asumulukuka ne tubeerawo naye ffe twakulya mu mbeera ya kyavu nnyo ng'era gye tubeera wansi ddala mu nsiko bayitayo Ntwaliraani mu Vumba, naye waliwo akaalo bakayita Ntwaliraani kali eyo wansi emmanga nga muzeeyi gy'abeera ne maama nga tuliyo abaana bangi naye nga muzeeyi yali muyaga ng'anywa enjaga kale nga mutamiivu, so nga tasobola bulungi tulabirira abaana be yazaala nga obuvunaanyizibwa tabusobola. Munansonyi ogamba nti tabusobola naye yali tasobola butuukiriza kuba twali bangi ate nga ne bye twetaaga bingi. Kakati we ndowooza abamu ku booluganda bwe balaba nga obuvunaanyizibwa bungi bwe yeetisse nga ate tabusobola ate tafaayo mutamiivu ali bibye bw'atyo ng'era bw'omanyi ne basalawo ndowooza bamuyambeko. Kakati taata omu gwe bayita Kennedy Zimula we Bugerere Kayunga n'atuddukira ffe babi. Yasooka kuddukira nze ebiseera ebyo 26 nga nina emyaka 6. Gw'ojjukira bino oba bakunyumiza? Nze njijjukira bino, nali ntegeera bulungi. Yansiba na ku ggaali, yavuga eggaali okuva e Kayunga n'ajja. We yajja n'atuukira e Kakoni walinga ewa jjajja waffe azaala taata waffe omusajja. Kakati n'akkirira emmange ffe eno gye twali tubeera kuba jjajja waffe yali abeera ayina we yagula e Kakoni. Kati awo e Kakoni ye we baali babeera naye nga ffe taata waffe ye first born wa jjajja waffe. Kati nga ye yakula nga bw'omanyi omwana ng'akuze azadde n'abaana tasobola abeera wa kitaawe, n'amuwa ettaka lye I mean n'amuwa abeere ku kibanja kye just azimbeyo naye ng'alina ekibanja kinene eyo wansi n'amugamba abeereyo naye nga mu nsiko nnyo. Kati kuganga obulamu bwe tulimu eyo bubi nga tuli abaana bangi naye ng'obulamu bwe twakulyamu bubi nnyo. Manyi okubanga muli mu nsiko nga neighbor wamu omu ali wano ebiseera ebyo 26 nga wakyali kyalo nnyo. Obudde buno bw'otuukayo osobola nga wakulaakulanyeemu naye ebiseera ebyo nga kyalo nnyo. Neighbor waffe twalinayo neighbor ogwo omu nga ffe tubeera wano naye nga neighbor gy'abeera wala.
kakati taata oyo yavugana ggaali najja n'atuddukira engeri nze gye banzaalira yeebugerere era n'amannya ge bantuuma baaganzibula mu jjajja wange muganda wa jjajja wange azaala taata wange naye muganda we yali abeera Bugere nga bonaga nti famire ziri bbiri kati nze naawe tuli baaluganda naye nze ne ŋŋenda eri ne nkola famire yange naawe n'ogenda eno n'okola famire yo kati ne tuzaala abaana be twazaala kati omu najja n'ayamba eno naye nga famire y'emu oba kika kyekimu so kati ne bantwala ne banzijjayo ne bantwala 26 we bantwala eyo Bugerere embeera gye nasanga Bugerere teyali nnyangu. Mbeera ki eyo? Embeera nasangayo omukazi mukakitange ono omuto naye ng'omukazi oli nga bw'omanya waka nga tobeera nga toli mwana waawo omukazi yampisa bubi nnyo omukazi nga nkuba omukazi nga mbonyabonya omukazi nga nkozesa buli mulimu gwonna gw'owulira so nagenda okulaba nga nfuuse ng'omuddu nga mbeera nzibu nnyo kati kwe kusalawo naye mpulira nkooye nenga kantambule nkole ki ngende nveewo kati bwe navaawo ate saakola ki sajja ku street nakomawo eno waffe ekakoni kati we kubeerabeerako awo kati nenfuna ekitongole ekya compassion kye bayita compassion ebiseera ebyo nga nsoma nali mu pittu ne tutandika okusoma nga tewali ayamba ne nenfuna ekitongole kuba kye kyali kiweerera ne mukulu wange gwenzirako kye bayita ekya compassion ne kitandika okutuweererako awo ne kituweererako nga tulina we tubeerako awo batwamuyitanga ssenga awo nga we tubeera nze naye nga batuweererako kakati nawe era ngenda okulaba kale nga ebigambo bingi nnyo ebyogerwa eri gye tuwummulira biki nga n'embeera gye batuyisaamu si nnyangu wadde newankubadde twali tusoma ate myaka emeka olw'ebiseera nga nina emyaka nga 8 kati kwolwo mu okuwummula we kwatuuka kati nendaba nga yonna muliro ng'okuwummula kutuuse nga ndaba eno gye mbadde ku ssomero gye nsomera gye mpummulira muliro mwereere ne gye ŋŋenda Bugerere nayo muki muliro mwereere nga bampisa bubi ekitufu omukazi ali eri wali obaddekaawo nga bikusobedde waka ne mu kibira nga wodde eno olaba wabi wodde eno olaba yonna toyinayo kubeerwa kati we najja ebiseera ebyo natambuza na bigere ne nva ku ssomero kuba nali nninda transport bamunsindikire ŋŋende gye mpummulira kuba kuno nali nga nsomerayo busomerezi ku ssomero then nga ngenda ne mpummulira Bugerere kati nagenda olaba tebansindikira transport nze ne ntambula ne ŋŋenda bwe nagenda ne ntuuka ebiseera ebyo ndowooza era 28 kuba bino byenkunyumiza emyaka nga bw'ogiwulya bwe gitambula era n'emyaka gyegyo oba nga bw'ogaa nti 28 era 28 nalina emyaka 8 azaalibwa mu 12 myereere kati ne ntambula ne nzija eggayaaza 28 kale nalina emyaka nga 9 ndowooza kuva eri paka gayaza nga ngambye nti kaŋŋende ntambule kale nalaba nga omuliro gye guli naye nga kanzireyo Bugerere kuba siina walala we mmanyi nga kaŋŋende Bugerere ne ntambuza ebigere okuva eri Busiika paka gayaza kati bwe natuuka mu gayaza nabeeramu ebbanga ddene najja ne keesi yange nga ngyetisse kuba nali mu kisulo najja ne keesi yange nga ngyetisse we najja ne keesi nga ngyetisse ebiseera ebyo 29 ono Dolosi mukulu waffe nga yaali eri Sheebah yes ng'ali eri wa n'entebe kuba ye gye bamutwala ng'alina emyaka 7 gye yakulira maama lwe yatugamba nti Sheebah bamutwala wajjajjaawe kati ebiseera ebyo ye ng'aliwa ng'ali ntebe nga ye gyakyabeera nze ng'olwo ŋŋenze kuwummula kati we natuuka omwo mu gayaza nabeeramu kawo n'ensula ebweru ennaku nga 3 kati nga njaggira omuntu annyamba mpe transport akola ki anzizaayo kuba nali muto nga webakula ovaawo nina keesi nkuta ebintu sina na transport kuba nalinda transport nga tebamumpa akola ki anzitwala okuwummula biki nembeerabeerako nnaku nga 3 nasula nabweru ebiseera ebyo 28-29 kakati waliwo omusajja mu takisi ebiseera ebyo takisi yeggayaza ng'ekyali awo waliwo bazimba ekizimba awo nga emabega mu maaso g'akatale nga wakyaliwo takisi paaka kati omusajja yaliyo nannyamba oba yampa nusu kakaaga ndowooza yampa nusu kakaaga nandagirira naŋŋamba kuba teyali wa mu takisi naye yali eno bwe nti namutuukira ne munyonyola ensonga zange nampa akakaaga bwe yampa akakaaga naŋŋamba genda wali takisi ziizaawo olinnye kati okumanya oba mbiyite bintu bya Katonda oba sitaani simanyi oba Katonda nga yategeka nti ekintu kijja kubaawo era kibaawo
when nagenda okulinnya taxi kuba ebiseera nali muto nga simanyi taxi nalinnya e Kampala mu kifo ky'okulinnya ate egenda e Bugerere edde Kampala ng'ate mbadde njagala kukola ki kuddayo eri Bugerere kuwummula gye mpummulya wadde embeera si nnyangu bampisa bubi naye ka ngende nkole ki mbeereyo ngume kuba sirina walala wenkola ki wemmanyi kati ne nninnya taxi nagenda okulaba taxi yajja ngenda okulaba bulijjo bwe badde ng'entwala tugenda mu kyalo naye ngenda olaba yeeyongera mu mataala kati bwe yajja nendeeta yanzijiramu Nakasero kuba zeetolola bwe zine zigenda Nakasero ne zijja nga kwenaje center yes old taxi park ziyingire kati we yanzijiramu awo we yanzijjamu nembeerawo eno asibitegeera ne mugamba sebo biki ngontadde walinnyeyo awa biki nga bw'omanyi aba taxi biseera ebyo 29 kyenkunyumiza kya 29 ndowooza wemba nzijjukira 29 nga nina emyaka 9 wenti olugendo lwange lwajja olw'okujja ku street otuuka e Kampala kati nembeerawo ne keesi ekiro ekyo bakutuusa kiro kuba eri ndowooza kawungeezi omusajja we yampeera ssente zaalinga saa 12 nentuuka kiro ssaawa ngeezo nga 2 bwe ntuuka ssaawa nga 2 nembeera awo olaba awo waliwo ekizimbe kye bayita Royal Complex eno Platinum House nja kwogera bwenti ebizimbe kuba Kampala ngimanyi yonna endi mu mutwe mwenkulidde kakati waliwo ekizimbe wano Royal Complex eno Platinum House kati banteekaawo ng'onaatera okutunga ofeesinze mu paaka enkadde yes kati awo we banteeka nenvaamu ne kesi yange nembeeraawo neneetoola nembeeraawo kati saawa kumbe zigenda saawa wezawera saawa nga 5 nga nkyetolaawo siina kyemmanyi ebiseera ebyo Kampala nga kuli ababbi kuli abayaye kuli bakifeesi kuli baddogo site omwana najja ne bankubakuba saawa 5 ne batwala keesi yange gye nali nkutte n'engoye ne baziyiwa ndowooza bandekeramu engoye nga 2 kakati nembeeraawo nentambula nentandikidde wanga siina kyemmanyi nentambula nga nze siina kyemmanyi Kampala yadde ndi mwana muto ndi mubisi siina kyemmanyi kuba nali sijjangako Kampala bukyangambaawo nembeera mu Kampala neneetooloola ekiro ekyo saawa nga mukakati nze neetooloola neŋŋenda bwe nava wane Nakasero nagenda bwento nga neetooloola kumbe nze simanyi kuba kati tegeera Kampala kati nja bikunyonnyola lwansonga mbimanyi nja kunyonnyola gye nali ŋŋenda gye nayita lwansonga nategeerayo naye luli nga simanyi kati bwe banteekaawo Nakasero neŋŋenda nenzira era Nakasero taxi gye yavudde neŋŋenda nennyambuka ng'agenda eri ku Imperial Royal gyeri side eyo nga ku Afirika gundi eno hoteli gye bayita Sheraton yes nga ku Sheraton nayambuka bwento neŋŋenda kati wengenda ku Sheraton nga ntambula nenzikirira paka ate wansi ku Serena gyeri eri wansi kati neetooloola Serena emirundi nga 7 oba 10 nga nze mmanyi ŋŋenda kimu kuba Serena yeetooloola bwezi yes kati nze nga neetooloola nga mmanyi ntambula kwali waliwo akazimbe ka Airtel aka MTN nga waggulu kaaka kali awo era wansi wammanga kati nga ngenda okutunula ne ngamba kana akazimbe nga nakalabye dda buli wentambula nkasanga kumbe ndi mu kwetooloola sikola ki simanyi kati nentambula nagenda owulira nkooye kati ku Serena ebiseera ebyo waliwo mbaga kakati Serena eyina gates nyingi naye kati waliwo nze gye nayita eriringa kkubo waliwo engeri gy'obumuli bwe baplantingawo ku kkubo kuno kati eyina gate naye gate yayo kyemmanyi abagimanyi waliwo abagimanyi eyeno nga ku palamenti oba eyekyemmanga eyina gate naye fensi si mpanvu eyinako obugundi obufumita bwe buto yes kati wansi baplantingawo emiti osobola owalampa omuti ogwo n'okwata kuli n'ogwa munda kati nenninnya nga ndabyeyo ebikujjuko ndabyeyo emmere enjala ennuma ndaba kuba nalinnya kati nenningizayo nga nze mpulira ebidongo nenningiza munda nga waliyo emmere kati nze wenalaba emmere ng'enjala ennuma wenawalampa akati nengwa munda yes mu Serena naye ng'ebiseera ekipale kyenyambadde ekipale kiwanvu nyambadde nga sitegeerekeka okitegeera naye nga muntu era bw'andaba munda asobola okutegeera nti gundi yange tebironging awo okitegeera kakati wenagwa munda wenagwawo natukira nagwa eno yalinga DJ's box etundubaali tenti we bagiteeka kati wenagwa eri munda neneetolola nengenda wali mu DJ's box nenyimirira awo baali baleese Juliana yali ayimbira abagole
oba baali bagattirawo nali nange saamanya naye ng'emmere eya buli kiko eri wali nga bajjudde buli kimu kyonna kyonna ekirungi soda nga mungi kati nze wenajja ku DJ's box nabaleetera ba DJ nange nendiira ku abo nentuula kati omusajja yajja yalinga asikaali najja nambuuza hello ovaawo baliwo abantu bo biki nkuba nali kato myaka 9 baliwo abantu bo biki nazze nabano nazze ne dadi wange tuli eri emmotoka yagitadde eri okitegera kubanga ndabawo mu mmotoka yes tandisotetenkanya engeri gye nsigala munda kuba by then ndowooza weyambulya nali sinaba nakulya mmere mmala nali nakalya essowaani egyo nga njagala kulya eziwera kuba nayirimu enjala nga eri gye nnakulira mu kyalo bwe kato nga kanjawulo kuba waliwo akammonde waliwo biri waliwo kino bisaladi nga bumanya emikolo gy'abagaga soda nga mungi nga mbutuufu ndaba bwendeka ekintu ekyo mbeera sikolaki mbeera sigubaze kati nenga guno sijja kolaki kati omusajja we yambuja nemuga twazze eri twapakinze eri nga kale kuva dda nga ndi shaapwe nga ndaga nti ndi waawano nga werimbika mu kifaananyi kyabaliwo naye nga siri waawo kati wenamala okukola ki okulya then kati netololamuko omwo nempitayitamu kati nga noonya wakufulumira saagala kufulumira eno gye nakoze eki gye nayise kakati nengenda ku gate nga njira nengenda otuuka ku gate nga waliwo amagye bataddewo security nyingi emmotoka eziyingira waliwo bino ebigundi byendabirwamu bye bayisa wansi w'ebiti yes bino bye bakebera wansi naka awo ngenda kuyitawo ntya nga ekituufu nali njagala fuluma nennemerera ofuluma kakati we nabeera awo nalemerera ofuluma nenkomawo wano kati mukama nsonyiwe kino kyogera nempulya nga njagala ndidde nnyo njagala kweyamba naye nga simanyi wawe nsobola kweyambira kati nenetoloola neŋŋenda eri eyo omanyi Serena nga bw'ogiraba erimu gardens biki kati nalingiza eri ngendo waliwo swimming pool tekoma eringa musota bweti nga basimbako ebimu gino emiti gino ng'egiba ku beach giti kuba nalinnya kasozi neningizayo nenga oba ngende empugeko ng'abasajja batadde wali amasimu zi laptop nga tewali aliwo nenga oba ntwaleko emu naye omutima neguŋŋaa togendayo eyo bajja kukulaba kati nenzija nenkomawo neŋŋenda eyo munda eyo nenkimala kuba nali siri bulungi mu bimuli eyo kati nenkomawo wano ku DJ's box nagenda olaba ndidde bulungi nzikuse sirina kyenjagala nenkomawo emabega wa tenti neneebuzaabuza mpola nempalampa we naviiridde nengwa ebweru nentambula kati era nenziramu neneetoloola nga simanyi ng'awo wennyini mpitawo naye nga simanyi kuba sijjukira we nalinyidde kuba nze kati bino mbikunyumiza lwa nsonga nategeerayo yonna mmanyiiyo kati kyaddaaki mukama oba yankwatako atya nenvaayo kati bwe nvaayo ate era nenzirayo eri ku Sheraton nga nzikirira nenzija nga nzikirira waneeno ku East African Development Bank aweri akumpi ne Bank of Uganda nenzikirira neŋŋenda waliwo awo bata bamalaya we beetundira kati nentambula nensooka nzikirira waliwo kakirabo bakayita Top Pub kali awo kalinga awo simanyi oba kakyaliwo biseera ebyo kati nga netolwa bwenzikirya kati nga bimalaya bimpita nga bebi jangu bambi jangu abandaba ndikaana kato baagala okumbuuza nenze nga mbitya akati netolwa paka omalaya omu we yankwata ku mukono nangamba ovaawa obeerawa kati nemunnyonnyolamu nebwenti navudeyo nadde ninya takisi entwala eri yandeese eno nange simanyi malaya nankwata nantwala ku CPS mu Kampala biseera eyo 29 we yantwala mu Kampala ku CPS nembeera ku CPS nembeerayo ebbanga lya weeks 2 ne bankuba mu mpapula z'amawulire bukedde omwana abuze kuba nali mwana muto ne gatambula kuba n'obudde buno baŋŋamba baagasoma kati bino mbikunyumiza lwa nsonga baabiŋŋamba before oba after nga kimaze kiyiseewo kuba nga twakusoma mu mawulire bampisa mu mawulire missing kati nga teri akolaki teri yannoonya wadde bansoma kuba nze famire eyange mulimu obutakwatagana era nja biggamba byonna eyo mu maaso nja biggamba kuba waliwo
yensonga lwaki tuli bwe tuti ensonga lwaki buli otulaba nti buli omu ali wuwe ali bwatyo nga bwali waliwo ensonga briefly tuyite mu Kampala street bulambwa street kati we bantwala ku CPS jukira nabera weeks 2 nga bamaze okunnanga in fact 3 nga tewali anziri ankima ne bansindika enaggulu ku rimandi home ey'abaana n'embeera enaggulu ebbanga kati enaggulu ne bankwata ebbanga linaberawo ne bangulya emipiira ne bangulya biki ne bangulya biki ne banzizaayo ewaka bambuuze wammwe wa ne mbagamba Bugerere Kayunga lwansonga eri kale gye nawulira nga njagala nnyo kati we banzizaayo jukira nga bw'obaddeko ku street kati we naddayo eri omukazi n'atandikira we yakoma nembonyaabonyezebwa nga nenkola kibi kyoli omukazi teyali mwangu nga bw'okiwulya yali mukazi mugisu bali bamuyita Fatuma Muduwa yali mugisu nampisanga bubi kati nze nga buli lwampisa obubi njulirira kudda ku street yange kuba nali ndi bulungi kale wadde mbeera naye nga nze mpulya era we ku mataala g'ekibuga kati era we bantwala nenzirangayo eri nga bansomesa bampeerera navanga eyo nabeerangayo nempumula nenvaayo nengenda eri nensoma nenkomawo nempumula nagenda obuli era ngaembeera nzibu kale nga waliwo ekimiisinga nenzirukayo era nenkomawo ku street ndowooza eri nga mmazeeyo ndowooza emyezi nga3 nenkomawo mu Kampala kati eryo lyonna ebbanga okuva ndowooza nakomawo ndowooza nga 2010 ng'olwo maze okuggyako e Kampala nenkomawo 2010 nembeera ku street kuva 2010 nembeera ku street nga nabeeranga nasulangawo mu paaka enkadde era bw'otuuka mu paaka enkadde n'obabuuza Americana bamumanyi bw'ogenda ku Nassa n'obabuuza Americana oba Yanga bamumanyi bw'ogenda mu Kisenyi n'obabuuza Americana bamumanyi nga nsula mu paaka enkadde oluusi nga nsula mu Kisenyi nga nsula mu Kiyembe nga naye twekukuma bwekukumi nga bw'omanyi nti enkuba oluusi ejja ng'ofuna woogwa naye ng'okusinga nze nasulanga nnyo mu paaka enkadde kati nga mpenja nga bw'omanyi abaana b'oku street okuwenja kyeki okuwenja kwe kubanga bw'onalaba omwana asula ku luguudo teri agenda muwa mulimu takola kale tukyasinzidde butereevu ku mukutu Viki exclusive yonna gy'osinziira kyokola ky'amaanyi nnyo ddala tuze n'emboozi ya muganda wa Sheebah era nga azze anoonya maama we ne twagadde okumanya ebbanga lyonna abadde nga waatya abadde akulidde mbulamu ki paka ate watuukidde okugamba nti kati ayagala kubeerako na maama we oba anoonya maama we mulabako ntegeezeddwako nti guno si gwe mulundi ogusoose okubanga amulabako oba guno gwe gugenda okubeera omulundi ogwokubiri cause tugenda okugjayo maama Sheebah mu Katanga gye yali abeera ng'ono agamba yakamala okumulabako wiiki emu emabega katutandikire awo wennyini ku mbeera y'okweyiyayiya mu street oba okunoonyaamu kyeki okuwenja kyeki oluusi tubalaba tubayita baakawenja okuwenja kuba kuwenja nga boonalaba lwakuba nti ebiseera ebisinga abaana abamu ku street bo bakitwala bulala nti okuwenja kwe kubba naye nze we nabeerera ku street nga tuwenja kuba nze nawenja nga nagendanga mu kikuubo nenfunayo amakutiya olaba zino jaya nti ze baleeteramu endiboota nga mbeera n'ekkutiya nga 2 zino ennene nga gyempenjezaamu ng'ate gyensulamu owenja kye kutiya osaamu anti nzija nga wenjifuna mu kikuubo nze nawenjanga bingi nawenjanga scrap nempenja white we bayita white kati olaba ku Nassa eyo era tuvangayo ku Nassa nabeerayo ebbanga ku Nassa nga otambula n'ekikutiya kyo woosanze ekipapula ekyeru oba ekipapula kyonna ng'okiteeka mu kaveera nga tutambula omwo mu maduuka monna nga tunoonya bipapula ekyo ekipapula ebiseera ebyo nze we nabeerayo nga kilo ya 3 naye ng'okuwenja kilo 5 ziweza olina okuba ng'okoze jjukira olupapula teruweze ka kilo olina okuba ng'owenja kati nze nagendanga nnyo mu wayiti omwo kuba ku Nassa eyo nayinangayo emikwano kale nga gyempenjeza nga mpenja ne stiiru oba scrap yes nga tugendeyo ku gaali y'omukka ne tugenda ekabalagala nze nga ntambula ekibuga kyonna awo nga temubbiramu buuma bw'abandi bwe musangasanga awo nze sabba nnyo bintu naye nga wabbako okubbako teri muntu abeera ku street n'atabbako gamba lwaki yandibadde nga si mubbi
naye mbeera emuleetera emusindiikirizo kikola nze nabbako era nabbira ddala mu bye wali obbye ki kyewabba ne kikulumiriza paka nakati nga bw'okirowoozaako oli akikulumiriza ku street okwo nabeerako we nagenderako saali mubbi naye nga bw'omanyi nti tusanga emikwano waliwo omuvubuka gwe nasanga bali bamuyita Sitaaka ebiseera ebyo erinnya lyennyini oliwulira yasoberwa ddayo Sitaaka kati we namusanga nankwanako omukwano mu paaka enkadde era ab'omu paaka enkadde bamumanyi Sitaaka kati gyali nkya nkujjira Sitaaka we yankwana nankwana ne tufoboka ba mukwano kumbe Sitaaka sekyamanya nti ye yali mubbi kale nze nnyinza okuba nali nzibabbayo buno obuntuntu obutinitini tinsanzeewo akantu nkatwale bwe kati kumbe oli yali abba binene naye bino mbikugamba lwa nsonga sigamba nti nkyabba naye nalokoka ndi musajja mulokole era njagala Katonda nakkiriza Yesu okuba omulokozi w'obulamu bwange njatula nakamwa kange era ndi mulokole era nina n'ekkanisa gye mbadde nga sinnajja eno nga ndi muweereza nalokoka kati bino mbikugamba lwa nsonga oyinza ogaa oyo mubbi n'otandika otegula essimu zo wano nyinza okubaako munnaye kuba omubbi teri amwagala naye bino mbikunyumiza lwa nsonga nabikola ate nalokoka omanyi omuntu nga walokoka kyewali okola emabega kiba tekikyakuswaza ne wookijulira kubanga oba omanyi wakivaamu tokyakikola nsisinkanye Sitaaka bwe nsisinkana Sitaaka nze nalinga nziba buno buntuntu bwakubeerawo kuba ensonga lwaki twali ngenda bikujjira ebyo tukyagenda kati Sitaaka bwe musisinkana Sitaaka nyingiza mu mega deal kyekiringa bw'onaalaba nti diiru ziri ez'essente nnyingi nga bw'onaalaba nti kuyingira kizimbe kubba munda mu kizimbe yesebo mpa emboozi kati mu kuyingira mu kizimbe era ombuuziza nti kintu ki kyewejjusa nolwaleero kikyakulumiriza kati kikyannuma kyekintu kye nakola nga energy center nga bw'ogiraba energy center ogimanyi ebiseera nga nkyabeera ku street yambalira diiru oyo gwe bayitanga Sitaaka nanga tugenda kubba masimu oba tugenda kubba yali abaze gundi flat screen sima walingawo waggulu awo abantu abatundanga firimu naye nga balina zi flat screen kati flat eyo twayingira n'asumulula nabba byabba kuba nze nalinga ndabiriza ye ng'ayingira n'akola ki olwansonga nze nali siri mutendeke sikiruze nga z'amaanyi era nga tanneesiga kakati nga ye ayingira n'agulawo nanga gwe beeraawo olabe kati nange nga mbeeraawo nga ndaba so yatwala flat screen y'abali abantu naye mu bulamu bwange mpulira yannuma ate ng'ovudde ne ku ekyo n'ekirala ekinnuma ku mutima olunaku lwe nali nfudde era kuva olwo lwe nava ne ŋŋamba nkooye kye bayita e Kampala ku street nkooyeeko kubeera ku kkubo nkooye okubeera e Kampala nkooye buli kimu kye bayita ekyokubba olunaku lwe nali nfudde nga Sitaaka njawukanye naye nga nsizeemu kiri ebiseera ebyo ye baali ate bamusibye kuba mbu yagenda ewaabwe yaliwo embalala nabba simanyanga $3 eza jjajjaawe eza ssengaawe nga zakukola ssomero n'abula ne bamala ne bamukwata ne bamusiba nensigala mu bbanga bw'omu siina kuba oli yali ankinyingizaamu kati mbu nange nenjagala ne ŋŋamba mbu kannyingire mbu nange netandika okwebbira gamba nga siina na experience olw'okuba oli akiri akintaddemu kuba oli alina experience mabba emirundi ng'emeka nga tetunnagenda ku kikyo ndowooza nze nga nze twabba naye emirundi ng'ena naye yatuuka ekiseera nanneesalako nange oli katiitiizi tosobola bintu nga bwe tugenda mu ezo mega diiru ze zayagala nze nga ntya ng'omutima gwange nkuti olw'okuba omutima gwange tegwali mubbi nga mpulya neeraliikirya kuba nze we yansangira nali ntwala buno buntuntu butinitini kati nga bw'onaalaba nti bubbalubu ng'obwo okatwala okatundemu 3,000 1,000 ofune ekyokulya nga si ssimu si kiwabula kale nga nabuntuntu bwoti obadde nga bw'omanyi abaana b'oku street nga bw'ogambye nti obadde owenja n'ofuna n'okagwamu ng'olina ekikutiya kyo n'okatwala nga sigamba nti n'okateekamu magezi sigamba nti nawe wandiyagadde okatwala
naye lwambeera tudde ku lunaku lwe wasimatuka okufa. olunaku lwe nasimatuka okufa lwe lunaku lwe baali bankubye amasasi ewa ku kizimbe kye bayita Energy Center era mu Kampala. Yes, kubanze ekyo ekizimbe mwenkulidde kye bayita Energy Center ebimu ku bizimbe ebindeze mwe mbadde nga Energy Center, Yamaha Center, Majestic. Yes, Majestic ne kubanze nayagalanga nnyo firimu ng'era mbeera ewa Jingo wali wansi ku B24. Yes, nga wembeera ewa Jingo nga mbeerawo nnyo nga ndaba firimu n'eri ku Choose ewa Junior ku Majestic pozi ne ku Zaayi nga nze njagala nnyo firimu kuva dda ng'era ebyo bizimbe mwenkola kimwentambulya nga mwentambulya ne Noonya ne White kuba balina obupapula bwe basala ku firimu obwo weebuti nga mwentambulira ebyo bizimbe mwe nasinga ng'otambuliranga. So olwo lunaku nayingira ngende Nzibe nga wali obaze kubba ki mu Energy Center? Nze mu Energy Center nali ngenze nga sina kyembaze kubba okumanya sitani musiru naye nga nze ngamba nyingidde edduuka lyonna lye naggula oba kyonna kye nabba misana kiro mwabbanga kiro waliwo ye yabbanga misana naye nze nagaa kanyingiremu ekiro. Kakati bwe nnyingiramu waliwo wennasula ne zituuka ssaawa nga 9 ssaawa nga 8 mbu ne nzuuka nga obusiru wange kye simanyi munda musulamu baasikaali kati mbu ne nnyingira nzigulewo kumba omusirikale andabye. Woggulo oguzaawo ki? Ebiseera ebyo twalina screwdriver oba musumaali nga baggazawo kufulu eza Solex. Kati Solex ogibinulamu katini bwoti neyeggula kino ne kiyiika kino ekyemabega kino okibikkusaawo musumaali ne kigira kiti ne kiyiika kati ng'obeera n'omusumaali inchi 6. Leka tufunemu ekyokuyiga eri abantu abalina businesses oba n'ababeera ewaka ku nsonga z'ebyokwerinda byabwe. Ekufulu ogiggula otya nga nze nnyina ebisumuluzo? Nze nganze ebiseera ebyo kuba oli yeyanjigiriza kyeyakuyigiriza kyeyasharinga naffe tutaasa abantu. Sijja gamba nti kufulu zonna ye yali alina engeri jaggula kufulu zonna naye nga bwe nti nze yali aŋŋambye ndi mutiitiizi sisobola n'atampa bukodyo bwe era nange nali saagala buyiga kuba nali saagala kubba nga si kyempulira era nabeeranga naawo neneenenya nga Mukama simanyi oba guno omuze gulinvaako. Kati nze yali yanjigiriza kufulu ya Solex era abaggazaawo kufulu za Solex ewaka temuyina kufulu oba temuggaddeewo kuba Solex kufulu ofuna omusumaali gwa inchi 6 nga munene muwanvu n'oguyingiza mu Solex munda n'okwata n'amaanyi n'obinula kanako kungulu kanafu kayiika buyiisi kati kiri ne kiyiika eky'omunda kano kabikkukako kiri eky'omunda ne kiyiika n'egwa. So gwe n'owegguliranga nnyinimu. Kati nange bwento ne nnyingira we nayingira kyamanya nti nno ki bakulaba asikaali yandabye oba ndaba ku kyenkola ne neekweka kumba ndabye n'akookinga emmundu n'oliwulira nga liyingirayo. Kati nenziruka paka ku gate ya Energy Center bweti nene. Kati we nayingira ku gate jukira nina okuggulawo nayo nzigale nziruka yes andi mabega ajja akookinze ndi mu kizimbe ssaawa nga 8 nasuzeemu nafunye we neekweka ajja naye okumanya Katonda Bayibuli erina weetuukira n'egamba Yeremiya essula ya 4 Yeremiya essula esooka olunyiri lwa 4 nti yatumanya nga tetunazaalibwa na mu mbuto z'abannyaffe era yatuteekateeka okutuwaayo okubeera ensonga eri amawanga. Nze Katonda yali yammanya kuba oba osanga sandiwonyeewo naye simanyi na kintu gye kyava n'enkozesa obwangu. Jukira ekizimbe bakiggala eri ebinyolo byonna kiba kiwanvu kiti simanyi na kumanya ninga bwe yayuza obuyuza kufulu bwenti n'ekijegere ekikwata olugundi n'enkisuula nze n'enfuluma. Kati wenfulume nebweru wabeerawo abasirikale omusirikale omu n'ajja nkuba engwala bw'ati ng'olwo nzikirira mu paaka enkadde kuba nali mbaze ngamba naye nkoye street nkoye ku kkubo kankoleyo ddiiru eno singa Mukama nyamba neekwatayo nga nva ku street nga n'ebyokubba mbikola ki kumbe guba muzo. Yes ate nga
kyesimanyi okumanya nga sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza nga kyesimanyi nti nsobola ogamba nti no eno yesembayo naye ate era nezentute neziggwawo nekikola ki nekisigala nga kikyajja nga yentandikwate ey'okubba ebinene. Yes. So weyajja nkuba engwala nenjibuuka kuba mbutufu nali nziguddewo edduuka nga nina nebyempakidde tewabikwatako nga tosobola bitwala ng'obitwala otya nga bakugoba. Nenziruka bwe nadduka nenfuluma ebweru. Nafuluma ebweru omusirikale n'akookinga eyavudde munda n'akookinga emmundu. We yakookinga emmundu n'akuba essasi ne likwata wansi. Nze nga mpese ensonda ku Platinum House ne nyambuka. Kati we nyambuka ebiseera essaawa 8 za kiro nga poliisi ate eri mu kuyoola CPS eyoola abaana ku luguudo kuba baatuyoolanga. Kakati ne bangwako ne bansanga ne bankuba empi emabega jjukira bangoba. Kati olaba waneeno nga ku kisalamu kigenda ku mini price kino kyambuka wane kiri kigenda ku State Square kino kyambuka eno kidde eno simanyanga nga ku bata awo. Okitegeera ekyo kuba awali nga abakatale we baaziba kati we bankwatira so bataddewo n'ekizimbe ekipya awali Pioneer Mall, New Pioneer Mall awo we bankwatira ne bankuba empi ovaawo odduka. Kati nze ne bagamba eri abaana badde bansanze nga nebase naye bansanzeeyo bansanze nebase eri wansi ku mwala naye badde batukuba bajja n'ebiso batusalaasala. Mukama simanyi we yanyamba ne mbayitamu naye nga ndaba ekijja emabega badduka bajja bannoonya. Weyanta bw'ati kuba yasooka nambeezaako awo weyanta nadduka emisinde nenziruka emisinde enkeera we bwakya nagamba sibeera Kampala siriddamu kubba era siridda Kampala nensimatuka okufa. So ekyo osoose kimbuuza naye mbadde nkyakunyumiza mboozi. Nze mbeera ku street bwe nabeera ku street embeera teyali nnyangu. Ebyo byonna kuba eno ate nkujjidde mu maaso ebyo byenkunyumiza nga ate nva ku street era lwe navaako olwo kololo enva ku street nenga nkooye street 218 17. Emboozi ya street erabika mpanvu. Tujja gyongerezaako awo. Ddi lwonoonya maama wo? Maama lwe munoonya we nava ku street nenzireka ewaka. Ewa noddayo ebugerere? Nenzirayo eno kuba nawulira nga nkoye we naddayo 2017 nenzirayo eno ewa Luweero Busiika. Naddayo nensangayo baganda bange kuba navanga ku street nga nzija oluusi nina ssente nga mpenjawenja nawenjawenjanga eyo nakasero nga ntunda box nga nfuna ku ssente. Box zino ez'emiyembe ku season nga nfuna ku ssente oluusi nenzija oluusi kuba saabesingiranga nnyo mu kubba. Ate n'ebiseera ebyo we nawenjezanga box nga sinayingira mu byakubba ebyokubba mbiyingiddemu ono sitaaka mulabye wano nga naatera atova ku street. Kati nga nzirayo nga nina ssente. Kati natuka ekyane kati we navaayo we nafuna ekirowoozo kino ne nga kanzireyo eri baganda bange gye bali nabo batikka musenyu babeerawo. Kati nenvaayo nenzireyo nentikka omusenyu ne baganda bange ne tutikkanga zisino turaka oba ozimanyi ebimotoka ebya red kuva 2017 paka 2020 musenyu nguvuddemu 2021 naye nga before sinaguvaamu nawasa omukazi nga nzizeeyo kuba naddayo nenkola nempangisa nempasa omukazi niyo nzaala omwana nina omwana omuwala. Esimu giteekeko mu silent. Kati bwe nzaala omwana omuwala nalina omukazi nambuuza naye maama wammwe aliwa? Maama wammwe kati omukazi kati n'akomyawo ekya maama kubanga nze maama ebya maama nali nabivaako nga maama ndaba tatunoonya simanyi maama gy'ali kuba ffe twali bato tosobola noonya maama wo. Maama yalina okunoonya kwegyo emyaka kuba maama ebyatuukawo ewaka taata yamukubanga kati maama n'atuuka ekiseera n'akoowa kuba muzeeyi yanywanga enjaga n'akola ki ng'akomawo atamidde n'amukuba omumwanyi guli maama gwe yatunyumiza ng'amukuba naye nga ne maama si mwangu ng'era we mumulaba nga naye jjajjako n'atabuka n'ayagala okulwanalwana kati ne balemagana ewaka ne balekawo bwe wato kuba kayumba kalina kasubi
Kali kayumba buno obusisiro obw'essubi eyo gye twakulya wansi mu kyalo. Kati maama ye n'agenda bibye ne taata n'agenda bibye abaana ne baleka ojjukira ffe ababiri baali batuyamye kati ono Dorosi ye yali yajja dda oba Sheebah yajja dda entebe ye nga gyali kakati nze ne muganda wange nzirako nga batutwala e Bugerere kati ng'ono gwe nzirako ate ye ayina ekitongole ekimusomesa kiri ekitongole kye nagambye ye yasigalayo ng'asoma ye n'asoma kuba nze okusoma kwagaana. Wakoma mu kyakumeka? Nakoma mu P7. Wagituula bulungi? Tewagimalaako nayo? Ttaamu ey'okusatu we nagikola naye oluzungu ndumanyi era mmanyi olwogera n'oluwandika kuba nkulidde mu organization z'abazungu zitayiga zirituraka zijja abaana ku makubo ne zibatwala ng'abazungu be batusomesa. Naye nga siga nti byakutuula mu kiraasi. No sigamba ovudde mu kiraasi bwete ogenze mu P7 ne bo bakusomesa busomesa. So omukazi akubanja maama wo nga ne lwaki tolaba ku maama wo maama mwali ludda wa maama mwe biki ne muganja munoonya ne tubeera n'omukazi paka we twatuuka okwawukana maama n'addamuko ne mulabako ate era kiki ekibaawula olwo n'omukazi oganye okulaba maama? Ebyo byo birala ebyatwawula n'omukazi kuba omukazi mu covid awo 2020 mu Gwokutaano twatesanga embeera eganye buli omu kuba embeera yali yakanoyo kyani nga ffe tutikka musenyu nga nkola mu musenyu naye nga ebintu tebitambula byesibye. Omukazi ne tuteesa ne mugamba agendeko eyo wamukimanyi yangamba agenda wasengawo ekisaasa eyo kati kumbe n'agenda n'ebintu byonna eby'omunju kumbe yali amumalayo. Omukazi n'atwala ebintu byonna nange we yatwala ebintu kuba nali mwagala nnyo nenvaawo nenzijja nkomewo e Kampala ngiye kumbe Kampala sikyagisobola olwo ndi addicted mu musenyu ng'olwo ntandise n'okuyiga enjaga kuba baba bakola mu misenyu baba balombe banywa enjaga be baginjigiriza n'ojinjigiriza kuba we nabeera nze ku street baali nabeerako sanywa ku kitamiiza kyonna ate enjaga ngiyigira eyo nga ntandise nsibye n'amadred ndi rasita byonna nga mbiyigiddeyo naye omukazi ye yanjagalirayo. So kati omukazi we yagenda kuba yalaba ngono talina future kati ono n'agenda n'omwana wo biwanvu eby'omukazi oyo omukazi si gwe nazaalamu ate omwana oyo omukazi namusanga ali lubuto ne muyamba oba nengezaako kale ekigendero kyange tekyali kyamwagala naye ne mulabirira nembeera teyalina omusajja yali yamusuulawo ate ali lubuto anaterozaala ebisebe nga nina ssente ne muyamba yambaawo n'azaala omusenyu gukuwa ssente. Yes weebale nnyo omusenyu guleeta ssente ate ezaffe ziba za kaasi ne muyamba yambaawo n'azaala kati we yazaala omukazi n'atandika okunjagala nga olwedde sina na mukazi ne muleeta ewaka nga tubaze nti wamala ozaala ono wamuzaala kati nze ate nzizeemu nanga nzaalire kumba oli abalabibye era teyanzaalira kati ate nazaala mu mulala nina omwana omulala era oyo omukazi twabeera naye n'omwana ye ne mwagala era kati obudde buno omwana ali gwe wazaalamu ye aliwa? Gwe nazaalamu obudde buno naye ali eyo Vumba. Omwana wange abeera waabwe wa muwala omwana gyali kati naye ono omukazi gwe nabeera naye atanza yalina omwana nga si wange yaŋŋamba nga ku kyamaama bikinoonya ku maama kuba oyo twabeera naye ebbanga ddene emyaka ng'ena kitundu. Enjaga okyaginywa? Kugenda nalokoka buli kimu ky'omanye buli kibi kyonna nakyejjako ndi kati ku kikontana na Katonda ndi musajja mulokole nakkiriza Yesu okubeera omulokozi wange era mbadde muweereza gye mbadde ng'ekkanisa bagiyita Lata Glory Church era mbadde nsumbi w'omusumba ayitibwa Fred Sendagire wamu ne Agatha Sendagire mukyala we nga ndi muweereza mu kkanisa eyo eri busiika lwakuba navaayo. Onoonya maama wamala omutima ne gukkiriza onoonye maama? Yes kakati omutima we gwamala kati maama ebiseera ebyo nga nkyalina omukazi nga twawukanye maama ate najjako eyo yali obazze kukola biki kati ne mulaba omuganda wange yaŋŋamba maama ali wali ne muwa essimu ng'okyamujjukira. Nze nali simanyi naye muganda wange yantwalayo kuba jjukira nga twayawukana ne maama nga nina emyaka 6 kati nziramu oguwaasa okumulaba nga nina emyaka 18 ng'olwo nvudde ku street maama mulaba muwe essimu gye nali nkozesa mapeesa ng'erimu ne layini zange Tekino bwe njimuwa ne mugamba maama afadhali nakuwulirizanga ng'okwo
nze nja kukola ki nja kunoonya esimu nayo yagitunyumiza njijjukira nze nja kunoonya ssente kubanga ebiseera ebyo baganda babe baali babeera mu kyalo nkoganga nze nfunamu ku ssente nga nzije Kampala ne nkola kino nzirayo ne ssente mbeera munaabiri biki nga njiya wano nawali nga ntetenga kuba ye muganda wange yanzirako yali asoma kati anono dolosi nga ali eri yes kati we mwosi mwenga nja kuwuliza ng'okwo nze ndi muyiribi nja kuyiriba nfune essimu nze nja kuba nkuwuliza ekirungi ennamba yange njinjiina bwe nayiriba wayitawo kisinga 2 ne nfuna essimu ne ngulako amapeesa ne nsasisa ne layini ngenda okuddamu ogikubaako ng'ate musajja yagikwata kati we mubuuza ono omukazi bw'ati ne bw'ati omumanyi agamba nze simumanyi simulabanga nako kati awo saategeera kati okuva olwo maama ne siddamu mulaba kati baddamu okuŋŋamba maama ono tumulaba emulaga eyo gy'abeera kati nze ne nzijjanga era nga nkyagala nnoonya maama nga munoonya emulago naye nga sikola ki simulaba simanyi wa waali biseera ebyo nambula kati ne ntuuka ekiseera nenkitani nga naye maama tatunoonya nako ffe tumunoonya akimanyi yazaala abaana naye tatunoonyanga nako tajjanga nako era ne bw'ogenda eyo Ntebe ewa jjajja waffe azaala taata waffe era amunenyanyaga naye oyo omukazi alimba nazaala abaana n'atajja nayoko wadde kubalaba wadde kukola ky'abaana n'atabanoonya nako kati oyo dolosi mbu yabeeranga eyo Entebbe naye nga tajja nayo nga tajjaayo oko yadde naye nga teri amanyina gyali. Yes. So I remember wankubira juzi waise ennaku nga 4-5 emabega nongamba ojja wano kozi nakulagirira ate nendireyinga muno ngamba ogenze wajjajjaawo Entebbe wali omanyiyo already? Entebbe nali simanyiyo naye wagenda onoonyayo bunoonya. Yes kati ono mukulu wange gwenzirako ye ate yali amanyiyo yewe yagenda Entebbe kati nze ate yaŋŋamba nti kale nagenzeeko eyo Entebbe tuyinayo abantu naye nga jjajja wange azaala taata wange omukazi nali simanyi namumanya kati jjajja wange azaala taata wange ne jjajja wange omusajja yagoba omukazi azaala taata wange jjajja wange omukazi ye najja Entebbe n'agula kati n'awasa omukazi omulala mu maka gwe bayita Naggayi era yensonga lwaki oyo omukazi yensonga lwaki ffe tetwakulira awo ewaka lwali tusosolwa leero n'otulanga tutambula ye yayagalanga nnyo abaana be n'abazzukulu be. Yes kati yensonga lwaki tuli bwe tutyo kati nze eri nali soana nabeerayo nga kimanyi tebatwagala kati era kyova asaaberanga kuba newe twawumulanga nga ne muzeeyi we yatulekaawo nga tewali ayamba naye nga bana eno jjajja waffe omukazi atazaala taata waffe nga taswana kujja kukola kutuyamba kuba twabeeraawo ne tutuuka okuba nga tubeera mu bantu banneeyiba be batusuza naye nga ewaffe we wali naye nga teri ajjayo kujja. Esawa zakakati Maama Sheebah maamawo ogambye amannya gwani? Nze bampita Luboera James. Wasooka n'omulaba mu Katanga? Yes. Watuuka otya mu Katanga? Kati mu Katanga otuukayo nga bwe nkugambye sisita wange asembayo obuto gwe bayita Nnabagereka Edith yalwala ekizimba. Bwe yalwala ekizimba abeera ne taata waffe omuto naye nga jjajja wange omukazi si yamuzaala jjajja wange omusajja amuzaala mu mukazi oli omulala gwe nkugambye. Kakati ye sisita wange ye yajja kati ono taata waffe omuto ye yali amanyi maama wabeera mu Katanga ye olwedde yali amanyiiwo kati we yamuleeta eno oba baali bagenda mulongoosa oba baali bagenda lamuza ddagala kati n'amuleetako awo maama we kuba ye olwedde yali amanyiiwo naye ffe nga tetumanyiiyo kati we yamuleeta olaba ku maama we sisita wange nina ennamba ye n'ankubira maama wo nno ali wano biki ndi wano kati maama n'amumpa nga mumanyi bwayogera kimwana sitole ki baana bange mukuze mumbeerere munze gwejango ndabe baana bange nabalesuulawo naye nali saagala basuulawo embeera mwalaba kitammwe byeyampisanga biki ayogera bingi nagaa naye nze bampita Nababand bwona gyaneekamu egundi mu Katanga buuza Nababand kati ng'olwamumpa naye nga kale nja kujjayo kati ali omutima ne gunnuma ne ŋŋamba kaŋŋendeyo enkya kola lwe bankubira kuba nali siina wadde n'ekikumi sikola naye ne ŋŋamba newe mba siina wadde kyammutwalira nyine mulabeko wadde siina kyammutwalira ne ŋŋendayo enkeera era nali siina kye nnina ne mulaako n'asanyuka naye nagenda otuuka waasula nawulira nga nkaaba amaziga mu mutima ne neewuunya awantu we yali asula mu butuufu
ningambe nembeera yatuukawo ddi banga yonna tumaze nga tetumulaba nga tetumanyi bimukwatako biki kati awo ne mmusanga awo kati we nabeerawo ku olwo olunaku nabeerawo olwo olunaku lulamba nenvaawo kati we navaawo ne mmugamba ngende ndabe kye naasobola okola kuba twatambula n'abantu omulanga ono ye mutabani wo nga mufaanagana ab'omwo abamumanyi mutabani wo biki abakazi ne bagamba bambi mumuyambe mumuggyeewo awo ng'ekituufu nange njagala oyamba naye nga sirina kye nnina sirina nawe nsobola tutandikira kuyamba kuba sikola nange naakajja ntandika okulabikako ng'omuntu just okulabikako ng'omuntu okwambala ku ngoye ezitukula kuba nvudde ku street 218 nga bw'olaba bwenfaanana tosaana kukkiriza nembeerabeerawo awo nenjiga enjaga nenjiga nensiba amalasita kati ate babulizi banjiri be bannyamba okubita ebyo byonna ab'okukkubo yes we bambuulira enjiri nendokoka nempulira nga mubutuufu ekintu nga kinsindika mutima lwaki tolokoka nendokoka nensalako amalasita gonna nenva ku njaga nenva ku mayirungi byonna nembivaako. Olwaleero manyi maama wo waali? Saawa zino simanyiiwo. Wategeerako nti twamugjayo gye yali abeera? Ekyo nakitegeera. Sister wo Sheebah wali oyogeddeko naye? Sister wange Sheebah naakogera nali simulabanga nako bukyanga mbeerawo kuba ye baali bakulu nze bantwala nina emyaka 6 nga sisobola tegeera nti ono ye muganda wange oba in fact baali ye baamutwala kuba myaka 6 nze gye nalina jjukira ye bamugjawo bamugaba wa myaka 7 kitegeeza nze nagenda ozaalibwa ng'olwedde baamutwala. So gwe wali tomulabangako? Simulabangako kati lwenziteemu mulaba lwe luno nga nzudde ab'entebe babandagiridde kakati kwe kugenda entebe nga mbeerayo ebbanga kati najja oba yatoloka na wano simanyawo njuwe yali egenda omugwira simanyi ne bamuyamba biki kati awo naddako ewaka yajja nakiro sawa 6 kati kwe kumulabako jjajja nankubira gye nali nsula eri emmangana nga n'omuganda owunaze mwannyoko jangu omulabe gwegwo gwasooka era gwe gwasembayo simulabanga nga yakumanyi ye yandaga nti kale nga bw'omumanyi yakusanyukira nga akulabye baganda bange nga bw'omumanyi bw'ayogera baganda bange nange maama yabalekawo naye nange biki nga bw'omumanyi naawe embeera ze siga nti oba yasanyuka nnyo kale era twagenda naye ne muwerekerako biki n'addayo ne mubuuza abeera ku mubalaka eyo n'akomawo ku olwo siddangamu mulaba. Ongamba oyagala kati kulaba ku maama wo? Yes. Bw'omusisinkana ki ky'oyagala okumugamba? Singa oba osisinkanye maama wo olwaleero eri twamugjayo mu Katanga kiki ky'osobola okumugamba? Nze okumusisinkana nze kyembadde njagala okumugamba era ekibadde kisinga okunnuma okwagala omusisinkana kuba nze nayagala dde okuyamba muganda wange anzirako naye nga sirina we mmussa okitegeera anzirako kuba yaali bubi nnyo ali ku street kati bwe nalaba nga bamuyambye nawulira bwe bamupangisiriza ennyumba kuba nze nayagala omugjayo nfune we muteeka we mugamba omutwala mbu mutwala eri mukyalo era tajja bbeerayo ajja vaayo adduke. Singa oba ofunye omukisa n'osanga maama wo kiki kye wandyagadde okumugamba? Kye nandyagadde omugamba bye nandyagadde omugamba bingi naye ng'ekimu ku byo waba asobola obbeera ne muto waffe atuddako ku street ng'asobola oba okubeera naye oba n'ayogerako naye nga maama ne tulaba oba asobola okutereera kuba anzirako ate ye ali ku street embeera gy'alimu si nnungi kuba nze bamutomera omugulu mulema bamutomera okugulu kulema baasi yamulinnya kati ate era anywa amafuta agaki ag'ennyonyi kidduka muganda wo kidduka si kidduka naye nga bw'omanyi abaana b'okukkubo tobalabangako abayiga amafuta abatambula nga banuusa bati wabeerako ku street amafuta ago bagajjawa simanyi kuba saaganuusa batugamba nti gaba amafuta ga nnyonyi era bwe bagamba nange bwempulya nze saaganuusako bbanga lye nabeera ku street kuva 2009 paka 2018 saayigirako kitamiiza kyonna amafuta ganywa aganuusa si kunywa aganuusa wali omusisinkanyeko? Yes ogutali gumu oba ebiri. Mbeera ki yamutuusaawo naye? Embeera eyamutuusaawo mu kyalo gye twali tubeera nga bugambye nti oli omukazi yali muzibu
nze navaayo nenzirukayo kati bwe najjanga e Kampala ngajukira nze navayo nange Kampala nga mbeerako naye nga bwe mba nzira mu kyalo nga nfunyemu kasente nga ngula ku ngoye nengula ku bintu ebirungi ne mbatwalira nga ndaga ng'oba omuntu alina omulimu akola abeera mu mbeera ennungi ogutali gumu oba ebiri kumbe nze nasulanga ku kkubo lyange ng'oluusi ngulayo ku bugoye nenzirayo nga mpenja wenja nenfuna ku ssente nenzirayo ne mbatwalira ku bintu ne balowooza nkola kati ye bwe yandabanga nga nzize nga nzirayo ng'ate ndabika bulungi ate jjukira bamuyisa bubi wali ewaka kati ye yajja Kampala ng'anoonya nze 2017 ng'ate nze 2017 awo oba 2017 nga tugenda mu 2018 bwe yajjira ate nze nga nvuddeko ku street so n'atafuna mukisa kati nze abantu ab'ewaka eri be baŋŋamba nti yadduka yajja kunoonya era abamu ne mu kyalo bannenyanze bagamba nze yamutwala ate nga si nze yamutwala ye yajja akola ki annoonya kuba nze gwe yali amanyi muganda we bano bonna bano badolosi baniine maama tamumanyi teri muganda wange yekka yenna gwamanyi okujjako nze kuba nze nkuze naye nze mbadde naye bakajjayo eno nga kaweerevu nga batutwala babiri ebugerere nze nga nina emyaka 6 kati we nabeerayoko emyaka 2 kyaka nako ne bakaleeta ate ko kaali kato so ye ku street akozesa buli kiragalalagala ayinza okuba akozesa mafuta gokka enjaga taginywa mafuta alina waasula ate omuntu abeera ku street asoba nga alina waasula kuba naye wenabeera ku street toba nawoosula webuzibidde n'ekyokulya kizibu ayinza okuba alya na kkombo kyekombo ekkombo twaligulanga mu kupa complex naye ekkombo kiringa bwonaalaba emmere mu restaurant oli bwajja n'alya n'alekako naye siimuula bino bigundi bye byonna byonna buli omu afujjizaamu amalusu aliddeko n'alekako kati emmere leftovers ze bakollectinga kati bazikwata byonna nga bwe bibeera tebasosola mulimu amagumba biki ne balina ekintu kye babiteekamu ekiba kibuguma oba kiringa ki oven kati abaana b'oku street tugula era naligulanga mu kupa complex we mba nfunye sente kuba lyalinga lya 5 oba 10 bakuteera mu kiveera ekiddugavu ojja nakyo lwoba ofunye sente ne bakuteeramu ekkombo oba tozirina oba ogenda lya buli mu kasasiro emmere gye basuddemuuko oba ogisanze walyako mu kasasiro sigumu oba ebiri waliwo n'emmere gye nalyako mu kasasiro natunuulira omuntu ng'ali mu kugirya mwena gye senta kuba mwe nasinga ng'obeera omuntu ng'alya nga mmanyi oba anampaako ng'enjala ennuma waliwo ne kyengenda okunyumiza ate kijja okwewuunya ng'enjala ennuma kakati we yagirya nagenda olaba aleseeko n'endowooza agenda kumpa n'asika ekikolondolwa n'awandamu n'asuula mu kasasiro kati nze bwe najja mu kasasiro nenjira bwe nti ekikolondolwa n'enkisenda eno n'endya wali awalungi ate by then waliwo ekizimbe kye bayita Royal Complex nabeeranga omwo wansi waliwo lwe namala ennaku 5 nga sirina kyendya nga tewali ebiseera ebyo nga owenja n'otafuna waliwo ebiseera wootuka n'owenja nga tofuna ng'owenja n'otafuna nga n'amaanyi gampeddemu nga ndwadde n'olwala nimmala ennaku 5 nga sirya nga nagwawo Royal Complex waliwo ekipipa kya kasasiro nga wengwa nfulumawo oluusi nengwa wano ebweru nenzirayo wansi emisana gye nsiiba enamala ezo ennaku era waliwo omukazi yali atunda juice awo nampa 1,000 nampa n'obukebe bwa juice 2 nendabika namusabira emikisa gyange gyonna naye ng'embeera gye mbaddemu ngambi naye nga buli muntu akuyitako buyisi awo Kampala nayitanga mwena gye center nga buli omu akugoba tambula ogende okutta ebiveera kyokka okumanya ebintu bya Mukama bizibu obudde buno mpitamu oluusi ntera ogulayo ku bugoye bwange nengulayo akapale kange ka 1,000 n'akasaati ka 1,000 nenyambalako n'akagatto nempitamu mwena gye center mu Yamaa center ngenda okulaba bakuyita kasitoma jangu olabeko abakugobanga nengamba naye Mukama ddala omuntu afa lulinga bw'oyimirirako buyimirizawo ng'okutta ekikutiya ng'oddugala genda tambula bakugobaganya naye obudde buno oyitamu mulimu abayindi be batugobanga yes boss
ne mbatunulira nga mbamanyi n'obamanya naye nga bo tebasobola kundikoganizinga no nga tebasobola naye nga nze mbamanyi era mpitamu oluusi mujama sente okusinga era buli bwe mpita mu Kampala mwe nsinga oyita ne bakuyita n'otunula n'ogamba Katonda wange bano be bangobanga bano nga mpitamu n'ebiveera ng'olondalonda obuntuntu olayo oba kabalubu kafudde oba kano olayo obona akatwala ofunemu akasente ofune ekyokulya kale mbozi si yasanyi ku side emu but batugitunulira ku side endala tusuubira wakamwenyumwenyu mama ogenda musinkana ngenda kutwalayo oluva wano unfortunately leero nkoze nzeka Joero yagenzeeko naye kulaba ku bakadde ewaabwe eyo naye ngenda kutwala olabe ku maama wo newankubadde ate maama wo gye twakamutwala naye yafuzizaayo dda emisango obulamu bw'abadde awangaaliramu obw'omukatanga bwa njawulo ku bulamu bw'ekifo mwe twamuteeka twamupangisiriza mu kikomera mubeeramu abantu bangi ab'ebiti eby'enjawulo naye yanywa omwenge luli wabiraba yanywa omwenge kiro kyonna nasula seebase mukunja yasula teyeebase nga bannayiba batukubira bagamba muno n'omulalu defense najja ne chairman bagamba mwapangisiriza omulalu ennyumba kuno nenga maama wamwe si mulalu mukazi mulamu just mwenge gwe gwamutabula so byebyo ngenda kutwala olabe ku maama wo olabe ne waabeera kati ensonga ya muganda wo ne maama wo tali bulungi essaawa zino sigenda kulima nti yatuuse okulabirira omulala essaawa zino maama wammwe waali tannatuuka kulabirira muntu muki muntu mulala okyali gy'oli okyayiiya oli muvubuka ngambye olina emyaka 23 kusingako nno omwaka ogwo nina 20 nange nkyali muto essaawa za leero ngambye tolina kyokola tewali essaawa zino gwe nga gwe obulamu obutambuza otya newoobadde ninako wembadde era wembadde nsula wenajja kuba wenagenda entebe jjajja wange nansindika nanga njije ne wataata wange waliwo Muganda wa taata wange jjajja wange oli gwazaala ow'entebe bamuyita Waswa Mulongo kati wenajja ye wabeera waliwo bamuwa kati muganda wa jjajja wange oli omusajja balina amayumba eno agabapangisa alina n'amakeene kamwokya kati yawaako ono jjajja ani taata wange kaluumu abeereko okwo abeerawo ne batabani be waliwo ne mutabani wa Sheebah wa Sheebah alina emyaka 15 omulenzi yes first born we tubeera naye awo wa taata wange oyo kati wembadde ngawe tubadde nga twenyiga tuliwo abantu nga 6 mu kalumu kati nina kankana nga boolaba wano ate ye Dobby ayolezaamu engoye mujjuddemu ebintu mulimu engoye kuba ye Dobby atereka ebintu bingi eby'abantu kati wembadde nga mbeera awo waliwo omukwano gwange gwe nasomako naye dda primary kati Anko Kabogozi oba omumanyi akola ku beat kati alina muganda we bamuyita Kimera yali mukwano gwange nga tukyasoma muganda we yakola ku studio ye kati naye muganda we yakolayo ka studio engeri gye yali amanyi twasoma naye wenajja eno nandaba biki kati ye ebiseera bye yayita ayina gundi yakola live bundi studio naye n'agikola jasi yabifaananyi kati wembadde nga muyambako kuva mu January naye ng'ate sente yeewola neewole naye kuganga sifuna sente kuvanga mu January mu Gwakubiri kyanga nzijanga wendi mpola muyambako naye nga ne studio era teyingiza tewali sente yakatandika ate neze tukolawo kale nabo ziba n'ebizibu nga kisasulwa kati paka we namugaye mwana ndi musajja nina obuvunaanyizibwa kuba nina omwana yeetaaga fees yeetaaga okusoma badde nawe kutandika kusoma alina emyaka emeka omwana wo mwana wange kati agenda weza myaka ayina 4 n'emyezi nga 3 yes kuba bamuza 2019 kiki ky'osobola okukola nze kyensobola okukola nsobola ovuga booda oba
sobola okukola mu studio okukola studio kuba mbadde nga ebintu ebisinga mbadde mbiyize ebya edit okueditinga ebifaananyi okuba ebifaananyi pozi n'okukwata video naye mbadde yakanjigirizaamu kati n'okukwata video kuba oli bye yasoma director ate ebyo mbaddemu naye ng'omulimu gw'ensinga otegeera gwe nakolako ebbanga gwafuvuga booda era nalinga nnoonya ssente era ndowooza nagamba okuvaayo eyo ngende Entebbe kuba nagaba Entebbe kuba nafunako n'emitwalo 3 nengabeerawo nendaajanira abeeyo mu kyalo eyo muzeeyi waffe banjogeze kunfuna epiki eya looni ngivuga empola bazirina ssente bazirina kuba jjajja wange ayina emmotoka ekola ayina ettaka ddene ayina ne bizinensi endala ezikola bayina ne bataata lwakuba oli musajja olina okutoba kituufu ekyo naye woba ofunyeewo entandikwa sinabanyiigira naye woba ofunyeewo entandikwa n'osinkana owooluganda luno mugaa badde nsaba bannyambeko wano oba ng'oli ayina asobola okukwatirako neera ne waba tayina tasobola obutakwatirako kuba sigamba nti yes tebuba buwaze so bwe kityo bwe kyali kale ebisinga kuwo ku mboozi netujja kwongera okubibategeeza but as of now munzikirize omwana ono James mutwale wa maama we kikulu ne gye nkutwala tukyawoza misango landiroodi yatuwadde esale waalwa leero tufulume kyokka nga maama wo tanneebakawo wiiki kyekisinga okubeera ekizibu so kati tuli wano n'emukunja tubigattagatta leero agambye landiroodi aturifandinga atuddize ssente ate tunoonye ewalala kyokka nga buli kimu kibadde kyateredde twadde twamufunidde ekifo ekirungi environment nnungi wakati wasiibawo banneiba abadda kiro kati ate ekyo kye bakomawo nga bakooye buli omu yeetaaga okuwummulako ate ye kye yanyweramu n'atandika okukonkona buli muntu buli omu okubawa ssente kye kyabaleetera obuzibu kuba nalaba komenti za mukunja Sheebah basinkana Spice Dana Spice n'abawaayo akasente bakole shopping bongere mu karoom bo basooka ku shoppinga mwenge kuba ne Sheebah mwennyini kwolo teyasula wa mukunja yasula mu bbaala but anyway bampita Vicky ndi ku Mukuto Vicky exclusive comment section werinzigule kiki tusobola okukolera omwana ono twasalawo okuyamba family eno tugiyambire ddala kyonna ky'oyina kyonna ky'osobola okuyamba contact yange weeri awo osobola okunkubira Vicky nina kino Vicky nina kiri Vicky kiro okay kyonna bwe gaba magezi n'ogatuwa kiki tusobola okukolera family eno tugezaako kukyusa bulamu bwabwe okusinziira we tubusanga and of course tetusobola kikola ffekka tuyina kuyambibwako mmwe right now njogeddeko like few hours ago njogeddeko ne mukunja ava kusisinkana maama Fiina ndi wano n'essanyu lingi okutegeeza nti poloti yaweebwa maama wo oba gye twamufunira kasente akatini maama Fiina leero atwongedde millions 4 poloti esasuddwa era egenda kuggwaayo mukunja leero lwennyini yakavaayo ewa maama Fiina kale tusinkane mu updates eziddako mweraba.